Okusinziira ku kiteeso ekyayisibwa Palamenti ey'ekkumi, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Ssaabaminisita omukuza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu n'omumyuka we nga bawummudde balina okufuna ensako ey'enjawulo okuli ennyumba ya bukadde 300, ebitundu 6 ku buli 100 eby'omusaala gwe babadde bafuna, mmotoka ya bukadde 370, obujjanjabi eri omwami n'omukyala bwa bukadde 60 buli mwaka, abakuumi 2, ensimbi ez'okulabirira ewaka emitwalo 7 buli mwezi, abakozi abawaka 2 n'ebintu ebirala. Mu kwekenneenya embalirira y'ennyongereza, akakiiko k'embalirira gye kali mu kwekenneenya eya triliyoni 3, minisitule y'abakozi ba gavumenti ng'ekulembeddwamu minisita Mululi Mukasa yasabye ensimbi ezisoba mu kawumbi kamu n'ekitundu okusobola okusasula ensako yali Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda n'eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi. Abakulu bano etteeka ligamba nti balina okuweebwa ssente zaabwe ez'obuwummuze, ssente n'ebirala ebisaanyizo ebirala ebigenderako ng'emmotoka, ng'ennyumba, tubagulira entebe kwe batuula. Okusinziira ku Mululi Mukasa eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi, ayina okufuna ensako ya kawumbi kamu mu obukadde 2 mu kukola embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno. Tewali yali amanyi nti omukulembeze w'eggwanga n'abasuula, n'olwekyo beetaaga ensimbi ez'ensako yaabwe okubaako we batandikira. Kakati ebyo biri mu tteeka etwateekawo, naye bannaffe bano we baawumulira twali tetusuubira nti bajja kuwumula, so sente tetwazikolako okujjako bali abaawumula edda nga Oweekitiibwa Mbabazi n'abalala bo sente zaabwe bazifuna. Kyokka abaka batula akakiiko kano tebawakanyizza kya Ssekandi na Rugunda kufuna nsimbi zino, kyokka waliwo okusomoozebwa nti Ssekandi yandifuna ensako omulundi ogusoba mu gumu, nti olw'okuba yaliko omukuuza wa Palamenti era omumyuka okumala emyaka egisoba mu 10. Naye kye tubadde tubuuza nti Ssekandi eyaliko deputy speaker okumala emyaka 10, n'abeera speaker okumala emyaka 10, n'abeera vice president okumala emyaka 10, agenda kubanga afuna retirement benefits zino zonna. Rugunda ne Ssekandi yadde ng'ebifo bino baabivaamu, kyokka omukulembeze w'eggwanga yaddamu n'abalonda okuba abayambi be ab'enjawulo nga bafuna omusaala ogutakka wansi wa bukadde 2 buli mwezi, ng'abaka bagamba nti bano okubawa ensako eno ate nga bakyakolera gavumenti tekiba kya bwenkanya. Ate kati employing nga special envoy wa president, prime minister yatugambye afune millions 2 n'okukola ki n'okudda waggulu n'omusobyo, era nga atugamba nti bamusustaininga mu ngeri eyo kubanga naye opposition ejja n'ensako yaayo. Kakati question gye tubadde nayo wano era nga twagala baklarifying, mugenda kumusasula gino retirement benefits zonna, mugenda kusasula kino ekifo ekimu kyasembyeyo, oba mugenda kutunuulira omulimu gwakola ki gwayina olwaleero? The appointment to special envoys is a different appointment. The main issue is they have retired from serving the offices of vice president and prime minister, and the law provides when they retire from those offices they are entitled to their benefits. So if there is any other appointment, it will also be handled accordingly. Mu kusooka abamu ku babaka batula akakiiko kano batabukidde ssentebe waabwe Patrick Nziyagi olw'okuttira ku liiso ebitongole bya gavumenti ebitandise okukozesa omukisa ogw'embalirira y'ennyongereza okukozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo. We don't go through things which they should have gone through during their sectoral budget committee meetings. Yes. But that's what we are going through. All these sectors, we are going through what they went through during their budgets, and this is not our work here during a supplementary. That they spend on issues that we should otherwise not have spent to, and leave those ones where they will come and tell you they are unavoidable, they are contractual, they are humanitarian, to just deal with it to appeal to your heart. Okunzira ku babaka bano kubadde Muhammad Mwanga Kivumbi ne Abdul Katuntu kafuuse kakodo ka bitongole bya gavumenti okusaasaanyiza ensimbi ezisooka mu mbalirira ku ebyo ebitali bya nkizo olwo obudde butuuka okusaasaanya ensimbi y'omuwi w'omusolo ku byetaagisa ne basaba embalirira y'ennyongereza. Kakati obuzibu bwe tulina ennaku zino tulinga abakola bajeti emirundi 2. Tukola bajeti eno ate ne tukola bajeti ya supplementary ate ne tuddamu ne tukola supplementary. Kyembadde ngezaako okunyonnyola bannange nti tugezeeko okugamba ebitongole bya gavumenti bino bibeere ne disipulini y'okusaasaanya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Akakiiko kano kali mu kwetegereza embalirira y'ennyongereza ya triliyoni 3 nga gavumenti mu lukusa olugiweebwa ssemateeka yasaasaanyako triliyoni 1 mu buwumbi 5 mu bitundu 3 buli 100 awatali lukusa okuva mu Palamenti.
Yuda Musisi, BBS Serefina, agesigika.